Omwana Joshua Otimu obutote bwamwanguyira kuba yali atambulira ku miggo olw'obuvune bwe yafuna ng'amenyese okugulu. Otimu alina banne 8 abalina obulemu abaakulira ku kyalo Ayami mu ggombolola y'e Aromo mu disitulikiti y'e Lira. Entadina tewa ketotek terwayo tinnani kara tikati pacho no pedang buru kara meginu ber rwayo to duogo gene pacho yunge duogo pacho mana tiani tikera lakalaka ber mechiel. Abaana omwenda ab'oku kyalo Ayami baabatwala okubalongoosa mu malwaliro g'amagumba erya Kosu ekisubi ku lw'Entebe ne Cure Children's Hospital e Mbale. Mu ddwaliro ly'e Lira abaana abalina obulemu obw'amaanyi bawezaayo emyezi egikunukkiriza mu 6 so nga bannaabwe abatali bubi nnyo mu myezi 3 baba basiibudde. Waliwo abazira kisaabayamba abaana bwe bati abatubuulidde nti bataasizza abaana abali eyo mu 1500 mu myaka 5 egiyise. In a different states of mind. Some of them are highly traumatized when they are coming here because the setting they were coming from. It is so abusive, so discriminatory, so stigmatizing. So some of them come here when they feel no one can accept them because of the abuse they have been subjected to. Banji ku bazadde b'abaana abalina obulemu baabwe beeyaguza njo nga ne ku bitanda abamu balemererwa okugula eddagala n'ebyokulya. Mu kibiina ky'obwegassi kye baatandikawo agamu ku maka baagawa ente mwe bayinza okujja ejjamba. Eto tinini yadong ana kopi owelo dokarama bichiel ame oto metu pok bore tena metikere ngwal. Wabula obudde buggayigayi anti n'abavujjirira kumpi batuuse we bakoma yadde ng'obwetaavu bw'okuyamba bukyaliwo. That's why when we give you the IGA, like BIs, like the piggery, like goats or whatever, and we also introduce the component of the saving. We encourage saving so that this saving can boost their income. Abalongoosebwa kyakulabirako eri bannaabwe abakyajeera n'obulemu kuba abamu batambulanga batabangako ku miggo.